mbadde nkyasirise nga nfumba n'omutwe nga kyabinoonya anti nga wembiva era ne wenkoma nga binsobedde ku myaka gye nnina nga binsukiriddeko ku byenda byenze banjagala ne balowooza nti n'ebyokuyimba nabivaako dda timwasaba nkyali bulungi era nzize mbayimbire nga bwe mumanyi mmwe ero ntongo njagala nkubuulireko naawe omanyise ekyoliko kati leero luli ntongole twasisinkanako naawe naddeekanga ntambula nze nkwekanga bwe nali ntongo sinnakwagala munnange neebaka bulungi nzuukuka nze buukedde naye kakati engeri gye nkulungutana ne bwe neebikka mpewo oyo kayejja. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records turecordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Oyo ye Ssaalongo Dani Mugula omwana we Najjoki emyaka 79 ze yakatambuza ku nsi kuno akyali strong abaali ku Serena mwamulaba akyasobola okubeera nga aperforminga. Ssaalongo Dani Mugula ge gamu ku mannya ag'omuzinzi mu kisaawe kino ekya kadongo kamu era singa osanga omuntu nga ayogera kadongo kamu oba oliawo n'ayogera sentensi nga ziizo nga talina wamutadde oyinza okubanga otandika okumubuusabuusa. Ssaalongo Dani Mugula okusinga abantu bamutegeerera wano mu Entebbe Gita Singers n'oweewe omugenzi Fielder Namuddu. Ssaalongo Dani Mugula mukyala we oyo yamugendako mu mwaka gwa 2016 mu mwezi gwa Desemba nga 10 twamuziika nga 12 wali e Nakisonga okyamira ku kipande kya Nalo. Neebaza abayimbi bangi abakadongo kamu beeyuwa wali okubeera nga bawe omukyala Fielder Namuddu. Baali bamaze emyaka 43 nga bafumbo weewaawo Katonda teyasobola kubanga abawa zadde nga bali bombi naye obulamu basobola okubeera nga babutambuza. Ye mukadde waffe Fielder Namuddu yalinayo abaana be babiri ne Dani Mugula naye ayina eri ludda luli olulala, so babeerawo nga buli omu mumativu neera neebaza ku ssaawa eyo esemba Ssaalongo Dani Mugula mukadde wange Matiya Kakumirizi abantu abo baaliwo nnyo. Nange wali eseeta ndi omu ku abo abaasula mu lumbe ate munaye ne tuvaawo ne twolekera mu bitundu bye wali e Nakisonga okubanga tuwerekera mukadde waffe Fielder Namuddu. Yali muyimbi, yali muzinyi, yali muzannyi wa katemba ate yali muzannyi wa mizannyo ne firimu nazo yali atandise okubanga azizannya. Ssaalongo Dani Mugula oyo obwedda gwe tulabaka awo mu katambi kano ekisaawe ky'okuyimba kino yakiyingira mu mwaka gwa 1968 n'ejjinja eryamanyibwa nga Enkomerero n'Omulogo n'Omusezi. Ejjinja eryo lyafulumira mu Uganda Record Agency naye ng'okusooka Radio Uganda bye baasooka omukwatira ennyimba ezo kati oluvannyuma olwo ne beeyongerayo Kenya okubanga baziteeka ku mulembe. Kale Ssaalongo Dani Mugula yazaalibwa wali mu disitulikiti y'e Gomba, azaalibwa Erusaniya Kaggwa ne Uniya Nabatanze, kitegeeza ono kizibwe wa Bagave. Ono yali ayita aba Ssaalongo Hamani Ssemakula basudde nti kojja, abo baali bakojja ba maama we bano ba Immaculate Nabiryo n'Abagave bonna abalala gye bali eyo. Kale yoyo mukadde waffe Ssaalongo Dani Mugula obudde buno awangaalira wali e Najjoki mu disitulikiti y'e Gomba. Akyali strong yadda mu kulima era y'omu ku bayimbi abalina ke beekoleddewo kubanga ategese, alina amasamba g'emyanyi, akoze kinene nnyo okubeera nga alina kyasobola okugatta ku bukadde bwe oba n'obukadde bwe okubeera nga tebumukalubya. Abaali ku Serena mwamulaba nga performinga. Nze njaya n'olunaku lw'engenda okulabako bamuzeeyi bano nga bazze ku stage ate nga batuzannyira ennyimba ziri Kadongo Kamu Super Singers, Bona International, Entebbe Gita Singers, Bazira, kulabako Kabuladda, tugenda gatta ebibiina
ebyenjawulo. Tulabeko ekintu ekyo nga bazanya ennyimba ezo oba z'abagenzi oba kyekintu kyensaba Mukama Katonda ansobozese okubeera nga wendi. Mukadde waffe Ssaalongo Dani Mugula ye mwana owokuna mu maka ag'Abakristaayo Erusaniya Kaggwa ne mukyala Nabatanzi kati omugenzi bazaalibwa abaana 5 ye mwana wa 4 naye nga okusoma naye yayitayo wadde teyagenda nnyo naye okusinziira ku myaka egyo yatambula. Yali asomye 1962 yasoma senior 1 yakoma mu senior 1 sente ne zibula bwatyo Ssaalongo Dani Mugula n'atandika obulamu bw'okulima n'okubanga ayiga endongo. Ng'ayize endongo eno yatandika okubeera nga agikubira abo abanywi abanywanga mu bifo ebyenjawulo n'okutalaaga mitala ku mitala okubanga asobola okubeera nga kulaakulanya ekitone naye okubeera nga asobola okubeera nga yeefunira ekyo ekigulira magala eddiba. Kale bw'atyo Ssaalongo Dani Mugula naye nga ojjukira nti edda baasomanga okweyatulira ne basoma okusibwako emikono n'okubatizibwa then awo nga okkirizibwa okubeera nga ogenda mu primary singa nga bakizuulanga nga bakakasa nti osobola okuyisa eno omukono bwoti n'okwata eno ku kutu oba bameka abali wano abalaba programu eno nga we mwali mugenda ku ssomero oba ngo interview ye eyasookera ddala nga basooka kugamba nti teeka eno omukono oba tokwata ku kutu kuno oba tonatuuka kusoma. Ffe bwe tutyo munnange bwe twasomanga. Nze nno natandikira Kaliro Demonstration Primary School era nzijjukira mukyala Tabaazi Aida ye yampa interview n'omukyala mukyala Kirenzi twamuyitanga mami yali mulamu wange be bampa interview era bwe ntyo nayitawo. Kale bw'atyo Ssaalongo Dani Mugula oluvannyuma Wire Mujwala yamuleeta mu kibuga Kampala. Wire Mujwala ye yamuleeta mu kibuga Kampala era nga atuuse muno mu mwaka gwa 1965 yagenda ku Radio Uganda ne yeewandiisa mu mpaka ezo ezaategekebwanga Radio Uganda nga banoonya bannabitone abapya. Omwo Radio Uganda yakolanga omukago ne National Theatre era abayimbi bangi bayita eyo mu talent search. Simanyi obudde buno ku mulembe guno talent search zaddawa tezikyali genuine. Kale nga omuwanguzi w'empaka zino yavangayo n'ebirabo era ku mulundi ogwo yawangula ennusu ezaali cents 10. Oba kati ku mulembe guno zibeera sente meka naye nsaba bakadde bange ab'emyaka egyo Muzeeyi Dani Mugula, Matya Luyima, Kakumirizi, Muzeeyi Semyalo, Muzeeyi Magala obudde buno sente 10 zibeera mu sente nga meka. Bano abangoberera ab'ensangi zino abataalaba ku ebyo oba oliawo basobole okutegeera ekyo zaali sente meka. Kale bw'atyo yatandika okwetaba mu mpaka za Radio Uganda nga abeera nga ayimba olwo enkomerero omulogo n'omusezi naye olwamuwanguza lwali omulogo n'omusezi. Kati emyaka we gigenda nga giseseetuka mu 1969 kwalinga oba kwekalakaasa kwekobaana kw'abaana abo bannabitone ne bagamba nti tubbibwa Radio Uganda ke kadde naffe twekolemu omulimu tutondewo ekibiina kyaffe era we batyo kwe kutondawo ekibiina ekyasookera ddala nga kigatta Bannakadongo kamu. By then kyali tekinafuna clear identity. 1969 bafuna Kadongo Uganda Picking Guitarist ngeno Vision Bearers yali Matya Kakumirizi, Bernard Nsubuga Ssemmango yafa 2022 twamuziika Busukuma ne omugenzi Paulo Damulira yali musomesa ku Trinity College Nabbingo yakubwa bomo mu mwaka gwa 1980 awe Nabbingo we yali agoba ababbi. Yali musajja mukyakaze kali smart nga kabisi kamuwoomera bw'atyo Paulo Damulira n'afa. So ba Vision Bearers ne basigalawo babiri
Kakumirizi ne Bernard Nsubuga. Bernard Nsubuga yagenda kati wasigaddewo Kakumirizi. Kati webamala okola ekyo kwe kutegeeza bannaabwe ba Dani Mugula, Dominico Sentamu, Sebadduka, ba Matia Kyakamala, Stanley Kampalo, Stanley Kyayirani, Gerard Mokasa, bano ba Lozio Nyago, ba Christopher Kangave, ne babanga basobola okubeera nga bajja ne bakola ekibiina ekyasookera ddala ekya Kadongo Kamu. Tekyali by then kya Kadongo Kamu, naye abayimbi ba Kadongo Kamu oba omwava ekibiina kya Kadongo Kamu ekyasooka okutegeerekeka. Offices zaabwe zaali awo ku offices Umeme awo ku Sawa ya Queen. Ndowooza mulaba Umeme awo weeri yali Kalitos, kati awo ye yalinga office yaabwe nga baba bakusisinkana bategeeragana lunaku ngaawo we balina okubeera nga basisinkana okubanga bakola emirimu gyabwe oba n'okuteekateeka enteekateeka. Abasajja nga omugenzi Bernard Nsubuga twamuziika Busukuma wano ku Lweziroobwe, yakola kinene n'omugenzi Matia Kyakamala kubanga ye yali Meronance ebutabika, ne gundi ne Christopher Sebadduka eyali akola mu Bank of Uganda. Abo be basobola okubeera nga bavaamu obusente obwasobola okubeera nga bubeezaawo ekibiina kya Uganda Picking Guitarist. Jjukira nti ye omugenzi Bernard Nsubuga yali mu police ate nga akola n'omuzungu Paul Kasmaker mu company gye bayitanga Africa in Transit, yali esaabaza byamaguzi ku lukalu lwa Africa ng'ebijja ku Bulaaya nereeta ne supplyinga mu Africa ate nebiddayo. Kale ye abo balinawo ku ssente be basobola okubeera nga bakwatirira bano mu kibiina ekyo. Naye baba bagenze ludda lw'enakawuka eyo kukola kati eyo gye baafunira identity ate endala nti Kadongo Kamu baabo nate bazze. Kati ekyo ekirowoozo ne bakigula nti bakkirize erinnya baliyeyite erya Kadongo Kamu, era n'okuva ku olwo ne batandika okubayita aba Kadongo Kamu. Kikaya College School, essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Kati mu 1971 Idi Amin Dada nga amaze okujjako Apollo Milton Obote bakola kye bayita omukago wakati w'abayimbi bano abaali bafusa aba Kadongo Kamu ne Ministry of Culture ne bakola Kadongo Kamu and Cultural Company. Government ngeyita mu Ministry of Culture ngefacilitatinga abasajja aba Kadongo Kamu, naye simanyi baabateekanga mu mmeka oba lwaki ebintu ng'ebyo tebikyaliwo wano. Ministry of Culture wano amakulu gaayo gaaki waliwo ministry ekyamazima zoonoonya kye zigasa ensi, oba oliawo nga ziyamba bantu kuba ku mbuto naye nga oba oliawo tezirina kye ziyamba bantu. Kale bwe batyo gundi Ministry of Kadongo Kamu and Cultural Company we yabagibwawo. Kati abayimbi abaali mu kibiina kiri ekya Picking Guitarist, Uganda Picking Guitarist, bakyusa bukyusa bonna ne badde eno ne bagenda nga bongerako abalala nga wenze mbasomesa bino si bipya. Kale we batyo not until 1980 ekiyiganya bayimbi we kyajja ng'Obote 2 akomyeyo mu buyinza. Mukadde waffe Dani Mugula y'omu ku baateeka omusinde paka najjo ekijjukira nti yali ayimbye ennyimba ezivuma Obote oba ezijeregerera Obote oyo, Christopher Ntegese Badduka ne abasajja nga Minsera Segamwenge. Kale ekibiina ekyo ne kigwamu omukoosi, kati abamu ne basaasaana abasigala ano bakakumirizi bo baakwatibwa, kati ekibiina ne kigwamu omukoosi. Naye oluvannyuma batondawo ekibiina kya Entebbe Guitar Singers nga
Kakumirizi amaze okuva mu komera mu 1982. Kakumirizi yasisinkana omwami Moses Bukenya eyali ow'Entebbe mu Kitoolo ne bafuna endowooza ey'okubanga bakola ekibiina, era we bamala okola ekibiina ekyo Kakumirizi n'oyo eyali abateekamu ssente omugenzi Moses Bukenya ne basalawo bateeke ekitebe awo mu Entebbe mu Kitoolo, kubanga ne gundi naye gye yali abeera Kakumirizi yalinga obudde obwo abeereeyo. Kale kyabanguyira kati Kakumirizi n'agenda n'atandika okunoonya banne, n'anoonya Dani n'akomawo ne bakola, n'anoonya Sulaiman Mayanja yali telefoni operator mu ddwaliro Entebbe, kati ba Christopher Ntegese Badduka ne bamuperereza okuva mu kyalo ng'era nabanyumizaako nti bano be baleeta ekirowoozo ekyokubika Christopher Sebadduka nti yafa, Sebadduka abeere ng'asobola okubeera ng'akola ki, akomawo aperforminge. Kale ebintu ne bijja ne bibeerawo ebityo, bagenda nga bazimba ekibiina kya Entebbe Guitar Singers. Naye jjukira mu mwaka gwa 1990 ekibiina kitandika okugwamu omukoosi. Sulaiman Mayanja amaze okufa, Dani Mugula avuddemu n'oweewe, Matia Kakumirizi avuddemu n'oweewe Rosemary Nakanuwaji Kakumirizi, kati abo Rose Nanteza bagenze mu Bona International. Kati ekibiina ne kigwamu omukoosi, Sebadduka avuddemu, Vincent Muwonga avuddemu, kati nga ono ayina bano abaana abatonga juzi David Wadimba we yatugamba bwatyo Muzeyi Dani Mugula n'atambuza Entebbe Guitar Singers. 1996 waliwo omukago ogwakolebwa era bwatyo Dani Mugula, Vincent Muwonge. Dani Mugula yali w'Entebbe kubanga Kakumirizi yali agivuddemu, Kakumirizi yali wa Bona International, Vincent Muwonge ye yali azeeyo mu kyalo e Buddu, ne Fred Sebata ne bakola omukago ne batambuza obulamu obwawamu. Era nzijukira ne gundi yayitayokko naye teyanywererayo, Muzeeyi Matia Luyima, naye okusinga omukago gwanywerera ku bali, era bo baatuuka Kakumirizi ne bakola olutambi lwa time mpawa atalemererwa, bakola olutambi mpawa atalemererwa. Dani Mugula yateekako Obuganda, Kakumirizi n'ateekako time. Tibukyankubaawa n'endongo nga nzimba Uganda yattu, nafunye wano ekirala mugolokoke mbabuulira ensonga. Oluyimba olwo ndwagala nnyo, time kubanga nzijukira yalukola okuluyiya 1990, yali agenze mu ggwanga lya Switzerland, yali mu kibuga Aluminengan, eyo gye yayiiza oluyimba olwo olwa time, ng'alaga obugayaavu butya ffe Abafirika bwe butusibye emabega n'obutawagira byaffe, ate bo Abazungu nti obwangu bwe bakozesa bubanguyiza ebintu. Kale bwe tutyo ye gondi yateekako eyeesitukidde, Muzeeyi Sebata eyeesitukidde n'empawo atalemererwa, olutambi ne lubanga luwedde. Then 1997 Entebbe Guitar Singers finally eggwaawo, wadde yasigalawo mu bigambo naye yatuuka n'eggwaawo. Naye ebimu ku ebyo by'olina okubeera ng'ogira, ojjukira ku mukadde waffe Muzeeyi Dani Mugula nti we bakola Entebbe Guitar Singers baatuuka ne bafuna ekirowoozo bave eri mu Kitoolo kubanga yali wala, basembere ekibuga, era basooka kubeera ku Mukwano Mall. Ku Mukwano Mall okwo kwe kwali offices zaabwe nga ne HK ayinako offices. Kati oluvannyuma ne bava ku Mukwano Mall ne badda ku stage y'Entebbe mu paaka enkadde, ye era n'oluvannyuma naye omukulu HK Hassan Kasule naye yavaayo eri ku Mukwano Mall n'addaawo nga ku Kupa Complex. Kati ebirala by'olina okutegeera ku Ssaalongo Dani Mugula nti empaka za Radio Uganda yaziwangula emirundi 3, then mu 1974 yawangula empaka z'oluyimba olukubiriza abantu okubeera abeegasi, era yali ministry wa general manager wa cooperatives
ye yamukwasa engule mu 1978 era yawangula oluyimba lwa Kadongo Kamu olusinga ngamba Ssaalongo Dani Mugula. Mu 2000 omukulu wa ITI Jackson Ndawula yamukwasa ekirabo eky'omuyimbi eyasinga okubeera n'empisa mu kyasa ky'e19 oba 19th century yali Dani Mugula. Dani Mugula mu 2011 yawangula award ku luyimba Abagagga Bantumye era nga omukulu wava muno ye yamukwasa engule eyo. Then ekimu era kwekyo kyeyenyumirizaamu oba kye tuyinza omwenyumirizaamu akozesezza olulimi okubeera nga asomesa eggwanga lye. Ayagadde obuwangwa bwe obw'okubeera Omuganda then n'azimba ku nsi ye Uganda ng'akozesa ekitone kye. Dani Mugula ayimbye ennyimba ez'entalo naye ng'azisabise okugeza nga oluyimba Second Hand. Muzeeyi Dani nkutumiddeko nzijukira mu 2016 mpandiika ku luyimba olwo Second Hand. Ngamba oluyimba olwo lwali lwa ntalo kumbe baali bawulirizanga program ze nali nkola ku Bukedde ne Suna Beni. Nafuna ekirabo kya mitwalo 2 nange nti munnange gwasoose okugjayo ekintu ekyo n'okibuulira abantu. Oluyimba lwali lwa lutalo n'omugenzi Fred Musisi. Muwulirize bulungi ennyimba zino oba oliawo tujjafunayo obudde tubeere nga tusobola okubeera nga tusomesa ennyimba zino busomesa. Ssaalongo Dani Mugula yatalaga amawanga g'Abakyeruppe ag'enjawulo ng'agenda abunyisa ekitone kye eky'okuyimba. Kale baganda bange bwe tutyo bwe tutunuulidde Ssaalongo Dani Mugula. Naye mu comment section gw'ogenda kundekera mu luyimba ki olwa Dani Mugula olukyasinze okubanga lukunyumira? Luyimba ki olwa Dani Mugula olusinga okunyumira? Then luyimba ki olusinga okukolera? Ebintu ebyo bibiri bya njawulo. Weewaawo omuntu ayinza okubigatta n'alowooza nti kye kimu, naye oluyimba Second Hand lwanyumira kubanga ebiseera ebisinga luba lulina kyerukola ki kyerugattako. Ate obw'olumu w'otegeera oluyimba n'olugenda nnyo ebuziba nakyo kisobola okuba nga kikwongerako okubeera nga okuguka. Njagala twekolemu omulimu tugende tukyalireko ku bantu bano oba oliawo tubazza omwoyo bategeere nti gye tuli kati ng'ekintu ekyakoleddwa ewa Muzeeyi Ssebatta oba oliawo omuntu abeeraawo n'agamba yes abantu bano kye bakola gye kiri. Kale baganda bange oyo ye Ssaalongo Dani Mugula onako olwaleero bwetyo bweto mutunuulidde. Akyalinamu endasi tobeereeyo n'omukolo n'otayita Dani Mugula kubeera nga akusanyusa ku mukolo ogwo. Nze Muzungu David, Kadongo Kamu music analyst. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57 Kikaya College School.